Ebyokwerinda binywezeddwa ku poliisi ya Kira Division ng'ababaka abasatu abaakwatiddwa okuli Cissy Namujo nga ye mubaka omukyalo w'Erengo, omubaka Paul Akamba owa Busiki County ne Yusuf Mutembuli owa Bunyoli East nga baggyibwayo okutwalibwa ku kooti ewozesa abalyake n'abakenuzi ewa Ndegeya. Ku ssaawa 8 bano bassiddwa mu kabangaliza poliisi okubatwala mu kooti okuggulwako emisango. Ku kooti batuusiddwayo ku ssaawa 9 olwo ne batwalibwa mu kaduukulu ka kooti. Baggiddwayo ne basimbibwa maaso g'omulamuzi Joan Akiro n'abasomerwa omusango ogw'okwekoba n'okufuna ssente mu mbalirira y'eggwanga nga baali baakuzifuna ng'omugabo ku mbalirira y'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu. On the 13th day of May 2024 at Hotel Africana in Kampala City, solicited from Miriam Wangadia, the chairperson of the Uganda Human Rights Commission, UHRC, an undue advantage of 20% of the anticipated enhanced budget of the UHRC for the financial year 2024-2025. Bano bonna emisango bagyegaanye. Very untrue. Very untrue. It may please your worship, we do have instructions to apply for bail. Bapulida baabwe nga bakulembeddwa Asumani Basaalirwa basabye omulamuzi abakkirize beeyimirirwe kubanga gwe mulundi gwabwe ogusoose okuzza emisango ate ng'okuva lwe baasibwa tebafunanga mukisa kulaba ku bapulida baabwe. Your Honor, the accused person was inaccessible by the lawyer, by the family. Omuwaabi wa gavumenti Kawoya Nicholas asabye kooti ebawa obudde beetegereza ebiwandiiko by'abagenda okubeeyimirira basobole okubanoonyerezaako. Your Worship, the state has a few pending inquiries to complete. As such, we pray for mentioned dates to update courts on the status of investigations. Bw'atyo omulamuzi abasatu bano abasindise ku alimanda okutuusa olunaku olwokutaano olwa wiiki eno lwe banadda balabe oba bayimbula oba nedda. Abasatu bano baakwatibwa ku bbalaza ya wiiki eno bwe baayitibwa ku kitebe ky'abambega bapoliisi ekibuli babuuzibwa 4 n'akataano ku nguzi egenda maaso wakati w'abakungu ba gavumenti ne minisitule y'ebyensimbi nga Pulezidenti Museveni bwe yategeeza ku lwokuna lwa wiiki ewedde ng'ayogerako eri eggwanga. David Tamale yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.